Njagatandike ku Joel Ssenyonyi. N'eddiini. Tugenda maliza Joel Ssenyonyi ye kamulidde. Olw'ensonga. Ekintu Ddiini Lubowa kyayogera mbu yafuna akawumbi Ddiini Lubowa si yasoose. Omugenzi Katoluwa. Very good. Katoluwa yakyogera. Naga abaana beerire jjukira toyalina buzibu okulya. Nga ka story ya Katoluwa matalina buzibu. Naye yali agenda nonde ngende kulya. Era nga aza abaana sibalinaako buzibu mwerire ne temusobalira ku bantu. So kati yakkirize yatulayo wali Municipal Aviation Authority emirimu n'agikola tujjukira simanyi Jennifer Bamuturaki banyigirizaawo ebitongole ne bikomaawo ne biggwa. Ababiwulira ne babiwulira nga abasajja babyogera kati ye Ddiini Lubowa n'akikumamu omuliro. Nagamba mulwanyisa nguzi tugeza ku milioni 5 n'abalala abeetooloddewo. Musooke mulowooze ku kawumbi akamu obukadde 7 oyo naye ze yalya okuva ku fayiro okuva ku nsonga za Civil Aviation Authority obeza Uganda Airlines. Kati ono n'abiteekamu obusungu tugeze n'agenda mu kkooti. Obwo busungu. Kyokka kisinga okwewuunyisa nze kagamba ekintu kimufiiki bw'oyimyanga mu media n'ogamba bannange waliwo ensonga eno bweti. Omuntu mu comments n'akuvuma. Omuntu oyo aba ayina ebintu ku bibiri ayinako kimu. Either aba tamanyi kwegamba aba yafollowinze omuntu omukyamu. Oba si ekyo ate mwana oba omusinze tukangamba okureasoninga. Kuba omuntu okukulumba tekyetaagisa kukuvuma. Kiraga awo nno oli mukyamu. Awo tokoze bulungi. Awo olimbi kikkirizibwa. Naye oli bwakuvuma ddaiti gw'oli musiru. Gw'oliwo naye nga tolina gwe wawadde invitation. So kati kyekyo nti Joel Ssenyonyi mukuba musajja tugeze munnamawulire. Kyeyali soose okukola kwe kujja mu lukuŋŋaana lw'amawulire nannyonnyola nze saakwata ku ssente. Sizikwata ngero musango gwatambula bwe buti ne bwe buti oba ensonga yali bweti ne bweti. Just self explanation. I mean explanatory. Ye najja yekennyini. Kyennyonnyola nakyo kanti kiki wali exactly. No joto logamba bannange ensonga eno yali bweti gwe leader of opposition osobola okukola nga okuba press nga leader of opposition. Naye oza yali tatidde kubeera nti bagenda kubanga bawanyisiganya ye n'eddiini kumbeere mu mawulire ate nga yaliko wagguluko. Anti kati kiringa nga kabaka. Sorry Katikkiro. Katikkiro oli mudeko nga ageza oloopa omuntu yenna mu kkooti. That's his strategy. Mbuye bw'omwogerako wadde munnamateeka bw'oyogera entuumu y'ebigambo ye Afrika tagenda basiba mwenna. Yajja kujja bagaye banenze siri kino na kino full stop addeyo yeba kati mune omwogere entuumu y'ebigambo words are like rain elinga nkuba ekya Katikkiro kyakola kimukuumira naawo exactly logonola bafunyaga wamwe n'ensonga eyo osanga aginnyonnyodde wamwe ne tufunawo n'okubayinga kiri togula obudde bw'oba wakola ensobi nga bweweetereza bw'oba tolina musango getugala ti future terrors kimali ne kijja naye nga gwe instead of okuddaawo kuba kati gye yalaze mu kkooti Muganda wange nze nkubya Joel Ssenyonyi tasobola wangula ddiini. Kandi waliwo kizibu abantu kye batunuulidde oke nange ekyentunuulira nga nze omuntu. Sijja gamba abantu. Nti singa omusango guno gugenda mu kkooti. Muli nninamu ekigamba nti ddiini ayinza obutawangula musango. Nga lwaki? Kubanga fe abamu twogera mu perspective eya reality. Ngai tugambe mbrasta someone ayogere ekyo amazima. Kati kyekyo nti ddiini tasobola butawangula musango singa gwa kuleetera obujulizi. That's the logic. Hano obujulizi tagenda buleeta. Kati gwawo abamu we bebuuliza. Aleta obujulizi talina bujulizi ne gamba nti olaba n'omufu ali updated. Katolo bwamba bamuteerako ka video n'akunnyonnyola engeri gye yaziryamu. Naye nga yafadda kireza omufu akyali updated kati. Kati ngamba otyamba omulamu aliwo ye talina information eyo. Omusango guno singa kituufu nze kyemmanyi nti kyensuubira nkiyinza obutaba kituufu. Joel Ssenyonyi nga ssente zino yazitwala tekimulya yekka. Kimulya naani? Ne Bamuturaki. Then. Ndi Bamuturaki aba agenda kukomawo mu kubuuzibwa akanana akataano. Nti Joel asobola okuba nti ayina backup eyo. Kati nze kankuwa ekyokulabirako kimu mu nsonga. Ekyokulabirako mu nsonga eyo tukikonkludinga tukitwale bwe tuti. Kyoyogera kituufu nnyo nnyo naye ggwe teweerabira nti mu Uganda omuntu asobola okukuba engalo ne bamusasula n'amala okukuba engalo n'asasulwa ne tulabooza ani yamulagidde kuba ngalo era ani yamusasudde. Kwega tufa nnyo ku ki ekiriwo. Nti guno omusango guba gwa kutuulawo. Gugenda kutuulawo Joel Ssenyonyi kimukwate ebigambo biri mu kulabisa. Nti n'anabba ssente tugezeza MP bajja musibayo mabaati bamubukange bamuleke kulabisa bino tebikyalimu nnyo okufiira ku muntu. So kati omusango guno gugenda labisa bulabisa.
tewali gwe bagenda convicting ate kati gwe nawe komawo bamutulaki komawo kati gwe Ssenyonyi nnyonnyola guno omusango wakati wa ddiini ne Ssenyonyi era ffe kugenda to wamma kituufu ono anjogerako bino leeta obujulizi nti obujulizi byenjogera bino okusinziira ku kooti kooti kali wamma kituufu omusajja byayogera bikyamu kati muliyirire kwe kasi nsonga za Civil Aviation Authority mu ssente wazijja wazajja guli wakati wa Ssenyaga oyo anjogerako Kalebule ajjalita obujulizi Kalebule unega si Kalebule bubuno obujulizi mbulina yakola kino nekyo nti wamma kituufu n'obujulizi omusajja awo bino obimanyiko tikale kituufu mbimanyi tikati okitegeeza nawe obadde weegaana ddayo omuliyiri osinga omwono nekiza munnamawulire mutuufu byakola abimanyi information gyawa ntuufu yokotegenda kuddamu kuyita bamutula kijangu okujjako nga bana abawangudde mu musango nga ddiini bwakuba buli omu abafayiringa omusango alina byasaba era gye gunaggwera bagenda kuwansasula ddiini agamba Ssenyonyi nsasula oba Ssenyonyi bwagusinga aga ddiini kati nsasula gyobadde okunyononera erinnya njagala nkobozi gwogwawa kati nze ndi ku butaliimu nguzi kyovulaba ngwagala olwensonga tubadde nga tubiwulira nti Ssenyonyi yalya ssente ezo kiri ne kivaawo kati kyeŋŋamba nti ddiini nga bwe yayogedde n'agamba ngenda muluupa genda omuloope n'empapula genda omusaavinge naye waali mumale okwesaavinga nze njagala mazima kyekiremeseza Ssenyonyi okusaavinga ddiini simanyi getunoonya getugambye amazima era nange naali kibuuzizza gwe nti gwolowooza wabanga akimanyi ali kiriini takubye lukuŋŋaana lw'amawulire tugeze agenze mu kkooti lwaki tasaavinga ddiini anagamba mu ddiini tamulaba yamuwadde ne email ye bulu yaga ngwengendo ndo kyekinga bagenda gabaga hati mwabye mwamenye wali enju nagenda ondope ne batugaye ndi ne ddiini alina backup yazi isozani kati kyekyo nti ddiini ekyewunyisa n'ezo backup teziri mukuuma mamundu naki kyekiri kyetugaye nti iso is intelligence nti naye okuyimira kwekyo ekintu ajja kuweza nga information yayina we yagijja ate era nga ntuufu ngera ne mu kkooti yeetaaga kuwaayo information wajijjawa ddiini mu kusooka yagamba nti eyamuwa amawulire gano yali MP wemba seerabidde munaddipi sayidi zeno oba yajjayo Honorable Sekandi kati ako ka by the way tukateekemu nga by the way nti ddiini alinga atuwugula kubanga njagala ogambe nti wemba seerabidde ayinza oba yagamba oyo oba nga yagamba mulala naye yavaayo n'agamba nti yamuteeka mu kattu kinamugamba nti owaayi nvaako genda obuuze Ssenyonyi kuba sente ze yali teyatuwaako awo ddiini waatandikira ekyo bakitaka kuru nkuwaako kugaba ali kakiiko naye the logic is kyembadde ngamba wali nti atuugula kwegamba ayagala tukwekanya muwa information yaddala which is right tosobola oyagala ku exposinga informa oba muntu akuwadde information ezogaza nange nabisanze mu bantu nange nawulidde biwulye kumbe waliwo eyavuddemu omu mu bantu najja gamba mune ekiribwa ekitebwe kiroga kale nsi abantu naye boogera bwe bati kumbe gwoyina omu mu bantu kati naye nagajja mu wako yali kakiiko waliwo naye nga ttaano enjogera ya ddiini gyayogera alina concrete information ekyo nze kyemmanyi ku mwoyo gwange era gye bugenda okuggwera si kutiisatiisa lwakuba nti yenjogerayo omanyi someone sagala sinti muvuma naye is just arrogant omanyi omuntu nga ye yenjogerayo kati yeeyo nateekako wali obugaalubindi we n'akulaga bwakusongamu geyogerera ngaera Ssenyonyi naye bwali ayina tye tugita diplomatic arrogance you see those people exactly nti buli omu alina style kati yeeyo ddiini kati ate ddiini wekimugwako alinga tugeze rasta netunuulira byange ne bwonsanga nga nze ndi ku blaza ne bwonoŋŋamba rasita onywa enjaga ne bwonoŋŋamba rasita oli mubbi rasita oli muyaayi ne bwononteekako ku buli kibi kyoyagala naye nga mpulira nze ndi ku kituufu at least amaaso gajja ttunguka nga ttaano olimba mpuuga naye kyekimu kati ye mpuuga oyo abamugamba nti yalya kati ate empuuga ye agenda yabba ye agenda bawangula logically kekali ke twabuuzaako mbwezo ssente empuuga yazifuna ate nitwewa ansambi yazifuna mu makubo matuufu ti akakiiko kaatuula okuli ne sipiika ne bakamishona abalala ne bagabana ssente percentage wayizo nafunako kitundu kyo nafunako mugabo ki ne bamala zigabana ne bazifuna muli bayita etteeka era yempuuga agamba nazifuna nga leader of opposition ali retired ate nja kufunayo n'endala nga kamishona avudde kakiiko ate osobola n'ofunira nga retired oba otegedde logic nti bwe zibanga za makubo malambulukufu nga bagamba baali ba sipiika bafune emmotoka kukoshonda about emmotoka ezo
nti waliwo akakiiko akatoleka bane tusiime ku muntu ono tusiime kati ye Mpuuga bw'abatwala mu kkooti ne balemu okuleeta obujulizi obulaga nti ssente zino yazibba bubbi okubba nga tuggyeko okumenya okubba kwe kufuna mu lukwesikwesi singa yazifuna ne baleta obujulizi yalifuna mu lukwesikwesi awo bagenda mumuwangula mu kkooti era abaliyirye kuba yaba abatutte mu kkooti naye singa abatwala mu kkooti ne balemu agenda basaba fayini gyayagala ate nga nkakasera bajjala mukuba temuminaako obujulizi ebitaano bye bagamba byali ku mmeeza ng'emmere emaze okujjulwa ngera bimanyiddwa zino za gundi nga n'abaliwo bakimanyi naye ati obuzibu kiri ku ssente za Honorable Mathias Mpuuga kwe kubeera nti yazifuna ye nga leader of opposition wotoneeza abasipiika nti n'abemabega bafunye naye bw'ojja n'ogamba nti afunye awola akyani teyafuna ono maama ow'ekasese teyafuna Winikiza n'abazze babeerawo abo bonna tebafuna ndowooza bali Nandala yaliko bangi awo bonna tebafuna kati bone weebuza lwaki ye yazifuna singa badde bagaba kasiimo kano kali opposition ne bana abakadde bandi bawadde kati nze obwongo bwange omanyi bwenkitwala balatigo nze omanyi bwenkitwala mu bwongo bwange nti mwana ttu ab'ekisanja ekikadde tebalya PDM tebafuna ku ssente za PDM era tebasobola zifunako anti obuzibu obuva bubwo omanyi lwaki endinga kyeŋŋamba nti programu eriwo eya PDM si abavubuka abaali mukiri kyakaakati nti tugambe bwe muba temwakwata ssente mmwe abakadde nga temuzze luzifuna programu etandise ddi esiima abantu bano kyenninga kyeŋŋamba nti kitegeeza naliida opposition aliko kati bwawummula ajafuna ye trend empi etandise tekaliiwo katya n'ekirala tibawe baali bawa basipiika n'omugenzi yafuna olanya Rebecca Kadaga n'afuna sekandi n'afuna so wantwansuubidde nti ne bana abalala bandi badde babawa kati ate bw'okireeta bwotyo tulina bingi tulina okukyusaamu okugeza ng'obuyinza obumu obukulembeze obumu omuli omuntu asobola otwanaga kana akakiiko kaayobwa obuyinza okusalawo ensonga eno kubanga akakiiko ate tuyinza okukanenya bukana akakiiko kakkirizibwa oteekawo akasiimo k'omuntu kali akakiiko kalina obuyinza kugaba ssente za kino akakomishoni nti kati komishoni wegatusiima omuntu ono okujjako ng'oli bw'ayita obubbi nga wallayi webujulizi weŋŋambye aleeta ekiraga nti Mpuuga yalimu mu lukujjukujju lw'ofulumya ssente ezo toze gamba mbutuufu komishoni y'ofulumya yino Mpuuga wuuno mu kavidiyo oba mu katambi n'akuba chairman w'akakiiko akaama naye nga twetaagayo ku kasente kwega he persuaded before ng'ogamba nti omusajja ono yabba ssente za ministry yazibba atya nti yaleeta fake project n'agamba ngenda kulaakulanya obulimi n'agizizika bwe baamuwa ssente n'adduka naye tugenda otule bonna abaafuna baali 10 ng'onoomu yali omufe naye bano abala abaafuna oli n'akola emirimu gy'obulimi n'oli n'akola kize tetugenda kutumya baafunye tugenda tunya kyazze kityono okufuna ate n'amala n'adduka kati njakubu Mpuuga mutuufu okuwaaba oba kubanga yasalawo ajje mu mawulire bw'ojja mu mawulire kitegeeza weesobola okumatiza abantu tugambe nti alemedde omumatiza abantu nti kituufu teyabba yasooka n'akola political bulanda etya gy'anoonya Oliver Kyoga yasooka kujja mu mawulire ate ebyo tabisobola ye Bobi Wine kuva buto bw'ati mawulire wa media kuba muziki kwogera bikiriza ne bwayimiza n'akola wabaga wuuyo kati akizudde nti takisobola era ke kali ke nanenyamu ke mabega nenga Mpuuga kusonga muntu nti gundi onyo omwenge ngate nawo ofuwe mmindi tuyinza okugwa ddulo Mpuuga afuwe mmindi kyengezaako okugamba kasita ogenda emotional n'omuntu afuuka emotional he went to emotional tundu kutandika osonga mu banywi b'enjaga oba abaali banywidde ku njaga n'aboomu n'abatabinyivu kitudizayo ku principal remember principal abantu bamuva omwana yatereera omwana yakola ebi naye yagala kumukyalaga Museveni olusiba ku kitabani kye ekinywa omwenge ne balyoka bamujala nawe ofuuwa okomonta oba otegedde logic kati Mpuuga went so emotional n'ayagala abalangire ekyomunda ate nga yakimanyirawo before nga tanaba nabbeegattako kati solid team eyo nti bamupira mu media mwabadde Luzambo asobola n'alyoka anoonya nti political brand how should I retrieve it nkikomyawo ntya misinde paka mu court yalina okusooka kuba musomesa ate looya yalowooza leeti simuvuma
musomesa just reason lwaki olwana n'omwana agenda omulope mu administration full stop. So ekyagundi ye kyakoze ekyekooti kyekirungi kyeyalina okusooka era yalina ne success ate gundi ogamba nti kikyamu kyakoze Ssenyonyi lwansonga Ssenyonyi is guilty over it. Ntize when I reason the situation oli gwenze sola genda kwewaayo nti munange banoonya ababbi ku kyalo kyaffeeyo ng'ate byaddala ndi mubbi kati Ssenyonyi mubbi sigamba nti mubbi naye sente ze bagamba ze yakwata is guilty of kutwala sente ezo eza Civil Aviation Authority kyobulaba nze omugezigezi nalige twaligeze mu kooti Ssenyonyi jangu mu media ne basajja bibiri tugali ku press conference bakulwanira entalo za Civil Aviation Authority ataza Uganda Airlines no problem zezigambibwa nti zezigambibwa mbuzi yatwala naye according to his expression n'ebintu byakola ffe tugambye okujjawo ekyakola eki asavinga eddiini bagende mu kooti full stop bijja nkubuuza tugende ku Donald Trump Dean Ssenyonyi mu kooti ani ayitawo Dean ayiseewo Mpuuga opposite n'abamugamba nti yali Mpuuga ayiseewo neyanziza kitegeeza tumaliriza nga Ssenyonyi bamulabisizza ne Nope principal side bagirabisizza wakuba mu yonna kyolina omumanya ku saidi ya Mpuuga talina ngeri gyagenda labisaamu asobola okuba nga mutuufu naye nkuba ekyamaanyi nekubaako obunafu gayaako obunafu hajja kakasuka munange enjovu nagisunye gisuna naye nga kituzayo ku kiri kye twasooka mutagenda mumogolako yadde tamusobola naye mu kino omusango guno oguliwo agenda kuvayo nga yakunumba naye nga the general maaso g'abantu ayo tetubimanyi ye principle watwala ebitaano naye nga n'amateeka gakiriinize nevuga agwe totubulya wabitwala. Okay, neyanziza tudduke ewa Donald Trump mu lya America sawa yonna ndoze emyezi fulayo mibale ngi 3 ndoza tuli mu November balonda mu November tuli mu gwa 7 so myezi nga tubale 3 lafule gwa 8 gwa 9 n'ogwe 10 tubale myezi 3 Joe Biden wa Democratic Party then ne Trump wa Republican Trump ebijja ebyogerwa ku campaign gye yabaddemu nti yateekawo stand abamu bakigamba abamu webagamba nti bamukube essasi kubanga naye kenyini bwentunulamu rasita omuntu gwe bakubye essasi n'ogwa n'oyimuka kuba bagamba glaasi ye yamusala naye n'oyimuka n'owaga kati omwo yakubye essasi waaba akyaliwo tali kwongera n'ekirala kirwaki eyakubye essasi baamutiddewo awatira ngamba nze muli mpuliranga nti weba yabadde strike avayo naga nti strike asoba omutuufu nti oli eyakubye essasi ebamukwatira asobola owaayo Trump ate nga waliwo n'ekirala mbu yabadde muwagizi wa Republican omuntu yabadde muwagizi wa Republican kati naye singa obukulu mu byonna Trump ye babadde bamukubye kuba instant yeteekayo n'omutwe oba essasi ne liyita kututugeze eyo nayo eba yeewuunyisaamu naye nga tusobola gigoba nga bw'oliba onyinnyonnyodde nti waayi wabaawo ebintu ebimu however ekyange kiri nti ebyaddala Trump omanyi eno bayibuli ye siri musajja nnyo keka siri musajja mu katuliki ndi musiraamu naye kigindeesezza mwana omuganda agamba future terrors ebisala by'omu maaso bibuulira kati nina akantu ke nateeka wano Katonda lindako kana kagambo kasoma kati tata w'abaana ako waggulu US assassination Trump Donald ng'akyali president wa America nti nze mu future yange oba mu vision zange oba mu analysis nga Trump era kyekyo kinga nti future terrors ndakawandika na mu kitabo kitukuvu ku side y'abamu nze mu vision zange mu analysis zange Trump taliyo maaso tomulabayo simulabayo sawa yona besasi era nenziramu ekibuzo kibuza nti lwaki oli yamusse yabadde amushootinga baamutiddewo watyanga n'abaamutume batebaagala aboogere kuba teri president gwe baali basse ono omushootinzi ne bamuwa chance either batamuttirawo bamukwata kifiija tebamukkiriza mawulire bamunyigiriza bamutekalabba papapa that's nga birimu something else nti watyanga nange yamutumye nabadde saagala njogere
kuba sobola okuba babiri oba basatu nemga ogenda kuba fiki nengambe ndo ogenda kuba baga ona agenda kuba fiki olwizo nga baga ne bamukwata agenda kunnyonnyola ni yamutumye okutta president fiki kani tubeera mu triangle oba zedi nga za yali eri eno ali eri baga ndi wano nga goli awo nenkukuba pa nange ne bankuba pa neno ne bamukuba pa nga survivor yezayi ndicho kisobola okugamba ye wamma kituufu olwa batagala musajja oyo aveewo kyekiringa omusajja nakira ku makya nakuba jajja ichuli pa owa ADF nenga yambadde t-shirt ya muhozi tusobola okukkiriza ani muhozi yatuma nti omubi tukikiza asobola okwambala t-shirt ya Museveni ya principe yani avumirize nti oli kyekiringanga eyattaloomwa yali yeddira ndiga si bwe kyali lwaki teyali wante tewali amanyi nsonga si bwe kyali naye ti neyakiyiiya asobola okiddiza ab'ekika nti owaayo abamuse bandiga gwe basse wandiga nsonga za kika zaabwe zabandiga kumbe ne zaabwe zabandiga nene bwaba weeno nga ye alina kyayagala okukola wali ye muntu asobola okugana naye kankuba abiri gono pa Museveni yettira omusajja wo owa yero ng'akuba yero motoka yero buli kimu yero oba otegedde kyengezaako okugamba nti bino bye tulinga ebiraba bye tuyinza oyita stunt fe abamu abalinamu okukkiriza okwatugana edda kituufu bisobola obeerawo nti omwana wa Republican still bamutiddewo still Trump yakikoze atya naye nze nzikiriza nti Trump waliwo force etamwagala kuba president wa America kati ngeno shooting nze njitwalya ku bintu biri either yabadde warning shot nga abantu balinga waliwo force gye tugamba ng'eringa emulaga